tujuze ettaka ly'ekkanisa empya twetaaga milioni 2 nawe ezo ziweeyo lwaki otuswaza mulimu ebintu lwaki tongambye ng'okireeta ne bwogamba fezire siranye tukimala nabadde nekyamanya LC5 just NSSF eka bwati amala ekizibu yes mukama muli bamuwaki mmwe nabadde nekyamanya owero C5 mukulu kibiranga oweruweru yatuwadde tractor esime ettaka n'ebimoroka bigende bijjuze twetaaga obukadde 2 bw'amafuta mukama katonda wa Isirayiri mumale NSSF ali mukadde 3 ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi gwa mwenda omwaka 2022 olunaku lwa 2 tubaagala nnyo yonna gye muli tusaasira abafunye ebizibu ebitali bimu abalwadde abafiiddwa kitalo nnyo n'abafunye essanyu tusanyukira wamu nammwe mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi embeera ze weewaawo bene magulu nyondo chucho empologoma musota lukoma nantawe twase bufu bwangu natusalimbira wamumbwa gwe neutralizer equalizer sanitizer nesungo na kubere roli sima ne tujja nagano okunyingirira ngenda mpola tuli balunaku olindanga nenziguse ensonga oli wambwa ndi walugave oli umwogezi wa kika kyambwa nze njogerera lugave alwanye kumbagayo sima ndete ku makula atujja kujja mulubirirwo olitwala ki tulijja n'omukyala wa GS naye gwe olitwala ki ku makula nze ndigenda kutwala ente mbuzi matooke biki ne kayibanda yeeyamye okutwala loleya buli gwolitwala ki asooka omalirize ebyemuzimbe sekamuli naawe kyoka tugende leka tukujukiza nti buke ne family basabo ne banyawo egenda kubeera luweero tewaba GS olujja kubona kula mukaaga ennaku z'omwezi 22 olwo mu kisaawe munnange nga tugamba tujja sama omupiira tujja kubaka tujja gaba omusaayi tujja wulira ebizibu byammwe twawulidde nti abaana abato mubazaza tebannatuusa mulimba nno mwagala okwefaananyizaako erimba siraaje webutambala gye batera okufumbiza abaana nga bato naye kati ennaku zino baatereera tekyaliyo nnyo misango basiraaje baali batutamye okwesimbawo betuli nabo tubabuzaako Anet wali kusike kabaka njagandabira Christopher Kiza muli mutyeruddeeyo Paulo terugulwa oliwe bajja wasuza otya Dr. Hussein Katumba kuziwebusaba naye tukubuzaako akigitulabire Paulo basiima oli wali ku kyuma ky'emmwanyi naye tukubuzaako waliwo Nakachwa Faustina Diana Nasuna ne Ibrahim Bekalaze Tek Country Gardens ebuwama tubabuzaako Dan ne Rachel Setuba Kawuku Divine namwe tubabuzaako ne Hassan Shadia Jamira Jamiru ne Rachel wali ku London Saloon mwebale kubera naffe ono galakano kakaja kati Reverend Father Stephen Lusiba parish priest ow'ekirinda mitiyane waffe banange unange ero mazali wage awuzize emyaka 5 pateririndawa ganange congratulations awo nyini nge waffe akulika agament ino Joseph Anthony Ziwa chairman wa Uganda Episcopi Conference and Bishop of Kirinda mitiyana bana tukwagaliza amazali wa agasinga era nga tugamba kibere bulungi nyo mubeko byemumwa namwe mulimba abantu abakola naye waliwo sanyo hotel eggulu kwe bali nnyo dola bakwagala nnyo abantu abagambe mu lulimi lwabwe bantu bale kutulaba sanyo hotel eggulu atubagala nnyo nabali embale awo nga ku mbale SS bagenda okubasomanya ki bagenda kuteekawo crusade mu December mundabire Bishop Nabugodi Bishop Nabugodi bangambye obeerako waliwo nabali e Rwanda Mama Jackie mu restaurant afumba bino ebyaffe ebyawana munaye babeerako waliwo ma Edgar Mwarua tukubuzako waliwo abali ku Me and You Saloon Esoroti bantu baffe waliwo abali mu Dubai Dubai waliwo hoteli ya na Uganda naye fumba mpombo bikibe namwe tubaagala nnyo ya serabide ate muna Rita Kasana onoloya eri mu Roseform Rita nabye kikosi kyonna mama we abera padengo yewa side zeyo ate mubasoga jenjagalo funa DC jenjagalo bere DC wayo wanotonjagala Lukuru Road Junction ngove Zambia okwambuka ku Boston ewakulekana waliwo kimagulu 10 ekiyononekedde mu kkubo mwennyini kyabulabe kiri katunumba kiyinza okutegukana ekidde emabega so nolwekyo ndowooza traffic police mugendeewo ku junction ku Lukuru Road ng'oyambuka bwoti ogenda ku Boston ogwe wakulekana awo mu junction wekiyononekedde ate oluguudo okuva Wantone okudde Nakawolole wafuse wa bulabe tusaba ndowooza flying squad afande Andrew Kagwa
ensonga eno abantu baludde nga bakaaba awantu awo nakawolole okuva ewantu ono genda nakawolole awo waliwo akagga naye babbirawo n'ennaku nga 3 emabega bategeddewo abawagizi ba lutalo nga bava mu kivulu kye ababooda ne babatematema babiri ne bafuna ebisago eby'amaanyi so nolwekyo ndowooza wabeewo ekikolebwa naye nga ekintu kisusse kuba omulamuzi omukyala oli eyatta abaana be bamutute ate ebutabika akeberewe omutwe bamuyita Esther Nancha omukyala oyo bannange kati bwe yatuuse ate n'ebutabika era ngo yabadde ayagala okutuga mu kaduukulu waliwo ekikyamu ekiri ku mutwe naye nga bakyamumonitalinga ng'okubuliza kugenda mu maaso bwe banaazuula nga ddala omutwe guliko ekikyamu bamujjanjabe naye bw'aba naabanga mulamu bulungi bamusimbe mu kooti ku misango gy'okutta netubagamba nobagamba mukendeze okweraguza ebimu biva okwo ne biranda ne bifuuka ate ekizibu ebikwekweto by'okukwata baasi ne loole ezirina agataala ago ag'amaanyi agakuba naddala ekiro n'owunga n'eŋŋombe ze ziringa eza train bigenda mu maaso jjukira nti emmotoka ezisoba mu 7 ze zakwatiddwa mu bikwekwete wiiki ewedde kwaba bateekako obugombe n'obutaala mu bukyamu naye tubasaba nti ensonga eno mugitwalire ddala nga nkulu naye abantu bakooye okubeera nga bagwamba nnya n'abayizi ab'ebweru ba foreigners babagambye mugende mwewandise mu internal affairs oba si wakanga okuva mukama we yagenze safari oli mukwegeza mu ngoye zo bwekuba selfie owereza mu kyalo bwekuba selfie owereza mu kyalo bweyambala kakato bwowereza naye manya benyini bawereza ate bayinza okuddiza bosi wo nga we bali kumulabirira nalulero nenga ali mu bintu byo essaala kegenderi abakyala waka nga buli lwolengera abagenyi ebyokulya n'emmere ng'obikweka omanyi nogabala deriki duka werabiddewo sukali ntekemansi wekitanda yanguwa bwe basiibula ng'ojjayo ng'otula n'abaana bo nga mulya naye maleka zikukkeko omanye nti ogwo mululu wuuba akatuube katukola ku bakyala mwena nga wakazuuka kati naye programu yo ey'olugambo omaze ogikola osooka wannalebe omubulire bba wagundi bwe yagenze odde waliita ogenda mugamba nti nno zaamu yavuddemu olubuto oyitireke wannamutebi ogenda gamba namutebi nti owaaye chairman yambaze ate n'asitukira ne mu maidi we okomekerereze mu saaluuni obigattegatte muli mutya abaami abawaka nga bw'okomawo abawaka tebalina kye bakyukako babanga batakulabye baana basigala bazannya kyala asigala kukazannyo naye ndoza kiva mu kubeera nti akaveera kevedde mbeere bulungi Hello to all the children of the world. Gardeners Preschool for the early years, located in Muyenga Bukasa, Chidra Zone, and at Gardeners Junior School, located in Wakiso Town, next to Centenary Bank. Pepsodent akimanyi nti okwetooloola ensi yonna omu ku baana babiri alina erinnya erimuluma. Y'ensonga lwaki okumuwa okusenyesa Pepsodent tekikuma kukuuma mannyo wabula okumuyamba okweya